Omuganda agamba ensowere kwagala yekugwa kugwa wenti we sikubagulizaako ku tiimu One Love mba nkola nsobi mwana tu era nga wano ku YouTube werinnyo bagiyita One Love TV beera nga ate obanonyako mwana tu oyongera okubanga omanya okwagala oyige ebingi mwana tu bibasomesa ate nawe ojja kubanga ofunawo ekyenjawulo mu bulamu bwo mukadde kano kennyini kantwala omukisa guno okwebaza buli kinoomu atuta obudde bwo bw'atyo n'abeera nga ajja wano ku Phiphie the news anchor na subscribinga na likinga waka waffe na commentinga mwana tu ate n'obeera o interactingira ddala bulungi nnyo webalire ddala mujje bale jona gye mutuusizaako engalo ate kansooke nkusabe nkugambe nti munange toyitawo buyisi kubanga olunaku olwayo tugenda kubanga ate tusosootola bbaluwa ya mwana muwala endala era nga mwana muwala ono ayina embeera gy'ayitamu emuzitoyeeko kubanga ate atuuka okubanga ajja wano abeere ng'ayogerako naffe tube nga ate tumuwa amagezi jjukira nti muze muteesa mu bbaluwa ez'enjawulo nkubuulira nti mwana tu bannannyini bbaluwa ezo baafuna ddadadada solution era nga solution ezo baazijja mu kuteesa kwammwe mwebali nnyo okubeera bateesa balungi mwebale kukwatira wamu nange ne tuba nga tetuggusa ensonga eno kubanga abantu bangi babeereyo wabweru ate nga bali mu bulumi obw'ekitalo muddakiika eno yennyininyini kankutwale mu mboozi ya mwana muwala akaabira mu maka ga amatilibona oluvannyuma lwa bbaawe okufuuka ensolo beera mukakamu owulirize ate omalirize ng'oteesezza okutwala mu maaso si mulala yenze Phiphie the news anchor. Omukwano Phiphie nsiima empeerezaayo mukwano webali nnyo kutuweereza webali nnyo kufaayo webali kuleeta bbaluwa z'abantu bwe tutyo ne tuba nga tuwa endowooza zaffe olunaku olwaleero munange nsazeewo nzije gy'oli nange mbeere ng'ate nkuwa obulumi bwe mpitamu munange osobola okuba ng'ate obwogerako eri ensi oba oli awo naafuna okutaasibwa. Ndi mukyala musawo era nga n'omwami wange musawo wabula ate nga sigenda kuba nga nkubuulira mannya gaffe ne gye tukolerako wamu ne gye tubeera naye nga ffenna tuli basawo era nga twesinkana ku mulimu. Twasinkana emyaka 4 egiyise era nga ono yanjogereza oba yankwana nga tuli ku mulimu ogwo ogw'obusawo olw'okuba nti namwagala munnange saagaana bwe ntyo nakkiriza ne tutandika okuba nga tweyagala. Nze ndi mukyala ava mu famire ey'eddiini era ey'eddiini ey'ekiyisiramu wabula ate omwami wange famire ye boosi basiraamu. Ekintu kino kyandeeteramuuko okutya naye ate olw'okuba nti nali mwagala nakigumira kubanga kitange mumanyi Haji tasaaga. Kyandeetera n'okuba nga ndwawo okuba nga mbuulirako ab'ewaffe ku mukwano gwaffe era nalwirawo ddala okumala akabanga akawera era ono tweyagalanga mu nkukutu gwe bw'oyinza okukiyita. Wabula we namusinkanira nali neepangisiriza nga nina weesula era nga naye yalina waasula naye nga tutandise okuba nga tukolagana ffennange enkolagana egenda ekula bw'atyo yambuuza nti lwaki tojja n'otandika okubeera nange n'obeera ng'olekeraawo okusasula renti. Nalabanga eno siteepu y'amaanyi okubanga ate ngenda ku ddaala eddala era munnange saalonzalonza kakuba okutemyamu wadde eriiso bwe ntyo nakkiriza n'enkwata ebyange n'enkunnumba bukolokolo paka wa mwami wange. Twatandika okubeera ffenna ng'era omanyi nti ababeera mwenna mukola bingi munnange wayitambale n'enfuna olubuto. Bwe nfuna olubuto omwami wange kyeyasooka okuŋŋamba nti ndugyemu ne mubuuza lwaki naŋŋamba nti nze saagala mwana ssaawa eno wabula kyannumamu era kyankubamu wala ne neebuuza ate munange yampita okuba nti tubeera ffenna lwaki abatayagala nzaale ate nga nze nali mpulira nga ndi mweteefuteefu okuba nga nkola kyonna ekisoboka tukuze omwana waffe. Munnange yakalambira ku nsonga nga n'ensonga gy'awa temuli gumba yawoza kimu nti nzijemu omwana si mwetegefu kubanga ate alaba afuuka taata mukadde ako. Nalemerako era n'enguguba weewaawo wadde kyantiisaamuuko naye nasigala n'olubuto lwange ne ndulemera ne ŋŋamba sijja kuggyamu mwana. Wabula nga w'omanyi ebyembi emyezi waayita 3 oba olubuto oluba luweze emyezi 3 n'ekitundu omwana wange bw'atyo n'avaamu. Saamanya kyava ku ki era saafaayo kulondoola nnyo naye neebuuza ebibuuzo mu mutima nga simala kubanga yali antadde ku nninga ng'awoza kimu omwana wange muggyemu. Bino byonna bibeerawo ab'ewaffe tebalina kye bamanyi nga ne gye mbeera tebalina kye bamanyi kubanga nali nabibakweka.
Munange embeera yagenda mu maaso bwe tutyo ne tubeerawo kiri n'enkigumira nga tewali buzibu bwonna. Mwami wange yanfangako waawaawo wadde nali nkola naye bambi yampanga buli kimu ng'omukyala bwe yandikyetaaze. Twatuuka ekiseera nga twagala gula poloti tube nga twezimba olw'okuba nti nali nkola nga naye akola. Yaleeta ssente kitundu nange ne ndeeta ekitundu bwe tutyo ne tugenda ne tusiba ku poloti yaffe tetwagimalaayo buli omu yateekako kitundu. Bazze enviiri zanzigwa ku mutwe. Omwami ono we yatuuka okugenda okuba nga amalayo poloti eno teyaŋŋamba nako nti agenda ku olwo wabula ye olwasoloza akasente ne kawera bw'atyo yakunnumba bukolokolo n'agenda n'agisasula n'agimalayo ate nga n'amannya teyanteekako wadde. Yateekako mannya ge gokka era nga nze sirinaako mukono wadde ku ndagaano y'epoloti. Kale ekyo nakigumira kuba namanya nti ne wanaaba azimbyemu amaka nze nja okubaamu era bwe gwali yazimba ennyumba n'agimaliriza. Nga tetunnaba kubanga era tugenda mu nnyumba yaffe eyo munange ng'olubuto luli lwakavaamu wayita omwezi gumu n'ekitundu nenfuna olubuto olulala. Bwe nfuna olubuto olwo yayomba n'aŋŋamba tonnaba kubanga owona ate ofunye lubuto olulala bye biki bino nze saagala mwana saawa eno nakugamba. Munange ne mugamba nedda nze omwana mwagala era ndirwedde okubanga nzaala lwaki tuba tetuzaala tuli bantu bakulu tuzaale ne munnyonnyola wabula nga ye atakamulali mwerere. Kyayongera okunennyamiza ne nebuuza ebibuuzo mu mutima omusajja atayagala kuzaala kyo kikyo. Nasoberwa era okumanya nasoberwa ku luno abe waffe baatuuka okumanya wa gyendi era ne batabuka olw'omusajja gwe nali nfunye nti si musiraamu. Taata ye yacwancwanira ddala era zaaviirako ddala n'ayomba nga bwe muswazizza nga bwe siwadde maka g'ekitiibwa. Nayogera ne mbagamba nti munange omusajja wange anjagala era ali wiringa okujja wano ajja kukyuka mba mwagala akyuke adde mu ddiini gye mumwagalira. Bwe ntyo nayogera n'omwami wange ne mugamba nti bakadde bange bawulidde ebyatutuukako era tebasiimye eddiini gy'olimu naye babadde baagala bw'oba osobola okyuka odde mu ddiini eyaffe ey'ekisiraamu. Ye yaŋŋamba takirinaako buzibu, he can do anything for me era ekintu ekyayongera okungumya nti oba oli awo omusajja wange anjagala. Wazira ate we yabinyumizaako abeewaabwe nabo maama we yatabuka butabusi n'amugamba nti baba tebakwagala na ddiini gy'olimu kitegeeza tebakwagala ng'omuntu bakusosodde beesonyiwe baleke. Wazira ebbanga lyatambula nga tukaayana nga ndi lubuto luno era nalwo terwawangaalamu munange ne luvaamu bwe lutyo nga mpulira ndi stressed. Amaka gaffe gaggwa bwe tutyo ne tubeerawo mu mbeera eyo ey'okusika omuguwa wakati w'abazadde nga tebaagala nkolagana eno gye twatandika nga ffe abaana era bwe tutyo twagayingira. Nga tuyingidde amaka ago munange era olubuto naddamu nenfuna olw'okusatu. Era omusajja n'atabuka. Muli ne ndowooza nti oba luli twali mu kazigo kyava yatabukanga nga tabyagala naye kaakati tuzimbye kaakati ate kyekimutabula. Yatabuka n'aŋŋamba ye eby'embuto sitabyagala era ng'asaba ndugyemu. Ku luno nalaajanira omutonzi ne mwegayira ne mugamba nti taata sikwatangako lubuto ne ŋŋamba nti sirwagala naye embuto zange zivaamu simanyi kiki kizijjamu ku luno ntaasa nsigaza olubuto. Munange olubuto lwakula ne lukula Mukama n'ayamba era ne nzaala omwana wange. Bwe mmala okuzaala omwana twabeerawo mu myezi bbanga ne litambula omwezi gumu 2 3 omwana n'akula bwe tutyo n'embeera nga ntuuse okuba nga neetaaga embeera z'omu kisenge. Bwe natandika okukwata ku musajja wange nga yeeka mwana nga tayagala mmukwateko awo nno we yatandikira okukyuka ebinnumira ddala. Bino bye yakayananga nzijemu embuto byo natuuka ne mbimanyiira ne mmanya nti alayika alina just kizibu kye kitaagala mbuto ekyo ne nkigumira naye ate bwe nazaala omwana yamusanyukira era yamwagala.
naye ng'omwana akuliridde tutandise okuba nti twetaaga okuddamu okwegatta. Yatandika okukyukira ddala nga takyayagala mukwateko. Omusajja n'aviira ddala mu mbeera, yatandika okwekwasanga nti takyayinza kwebaka nange, omwana tubeera tumunyigiriza mbu obuliri bufunda, naye ng'atoko konna kwali kwekwasa. Nze natandika okwegayirira musajja wange mu nnyumba okubanga tugendako mu kikolwa naye, nga nsaba musabe era nga negayirira mwegayirire, naye nga takkiriza. Byatuuka ne bitandika okuntama, embeera n'entabukako. Nze gw'olabanga ne bwe mba sisobezza nga yali mu nsobi, nze nina okwetonda. Bwazibanga mu matumbi nga mpulira bibuuza, ne mukoonako n'aŋŋamba mbu yabadde mu tulo teyampulidde, wabula ng'ate ne we mugamba twogere ku nsonga eno takkiriza. Omwana yakula n'aweza emyezi 4-5 n'atandika otuula ng'omusajja yanzira tankwatako. Natuuka ekiseera ne mpulira nga bintamye bwe ntyo ne ŋŋamba owaayi kansooke neekyangemuuko. Ne ngenda ku mulimu gye twali tukolera ku ddwaliro, neefunayo ruumu n'entandika okuba ng'ate ensula eyo n'omwana wange. Wabula ate we yajjanga ku mulimu yandabanga era yambuuzangako, naye ng'ewaka nagaana okuddayo. Ono ndowooza yagenda okulaba nga kigenda kuba kimuswaza nze okusulanga ku mulimu ate nga tulina amaka. Bw'atyo nanneegayirira nkomewo ewaka ne mugamba nze nakoowa embeera ey'okumbonyaabonya. Awo we yasinzira n'aŋŋamba tugende ndabe bakadde mu butongole okomewo ewaka babeere nga bamanyi nawa gy'obeera. Ne mugamba nange nti mu butuufu ekyo ky'oteesezza nkyagala, bw'obanga osazeewo genda obalabe okyale mu butongole, nja kuba nsiimye. Ne twebuuza ng'era abantu abakulu abategeera nti naye tugenda kikola tutya ng'ate bali baagala obeere musiraamu. N'agamba nja kukkiriza nfuuka omusiraamu, nange ne musaba ne mugamba nti fuuka ne we ziba ddakiika 2 tukole emikolo egy'okukyala, we tunaavaayo oveeyo ne budda mu ddiini yo, naye nga tufunye emikisa gy'abazadde kubanga taata wange yali mukaawo okukamala. Bw'atyo yakkiriza kubanga ssente yazirina era n'afuuka omusiraamu mu ddakiika eyo n'aba nga agenda ewaka mu butongole. Twafuna basheek abaatuwoowa era emikolo gyatambulira ddala bulungi, nga bazadde bange bakkiriza nga balabira ddala nti musajja wange asiramuse, wabula ng'ate yali tasiramuse, just kino yakikola kugezaako kunsanyusa na kusanyusa bazadde bange tusobole okuba ng'ate tubeera wamu. Tutya emikolo gyagendera ddala mu maaso era nanzija ku ddwaliro emikolo egy'okugikola. Nava ku ddwaliro kuba nali nnobye, bwe naviira ne tugenda ne tugikola, olwagimala nanzizaayo mu maka ewange. Wabula we twadde ewaka omusajja yayongera kwonooneka, nze nali manyi nti ke tukoze ekyo tugenda funa akalembereza n'emirembe, buli kimu kijja kuba nga kiteredde, wabula ate bwenna byayongera kusajjuka. Omusajja yayongera okwecwancwana nga buli kyenkola tekimunyumiranga ne kyenkwatako tayagala, naye nga buli we mubuuza obuzibu buva ku ki okutuuka okuba nga nkyawa bw'ati munnange nga takunyiga. Nze ng'omuntu sikwatangako omusajja wange ng'ayenda, nandigambye nti oba alina omukazi omulala, naye waka akomerawo mu budde ku mulimu mbeerayo naye, simanyi lwaki abeera mpisa bw'ati. Bw'abeera ewaka obudde bw'aba nabwo bwa ssimu na laputopu, buli ssaawa abeera agamba nti ali bize, ne bw'oba olina ensonga ekusiiwa ng'oyagala ogyogereko naye akugamba ndi bize tondaba, ate bw'amala takunoonya akubuuze nti munange wabadde oŋŋamba ki. Ekinnuma ku mwami wange tafiirayo ddala, nze ne bwe ntuuka ne ntambulako ne ŋŋenda ewaffe. Tali kubuuza nti oba otuuse bulungi, neewe taba waffe wokka ne mbaako wendaze. Tali kuweereza ka message oba kubire nti mukwano oba oli otya oba otuuse otya. Gwagenda we wennyula ng'odda, naye nga ye takubuuzizza. Phiphie nkoze obuyonjo bwonna, nandigambye nti omusajja yanzira olw'okuba nali nakawere, naye obuyonjo bwonna nabukola. Neeyonjeza Phiphie, sinze mukyalo mubi ennyo ali awaatiisa. Phiphie buli kimu nkikoze, byonna basenga bye batubuulirira. Ngumiikiriza wadde nga mpisa mu mbeera embi bw'etyo, ngezaako kumuteekerateekera ng'omusajja akomewo nga buli kimu ewaka kiri bulungi, naye byonna tabirabawo. Neebuuza kiki kye nakola omusajja wange, omusajja munange tanfaako. Munange bw'akuyamba nakukwatako aba akuyambye, era omwana waffe oyo asooka ng'akuze twaddamuko ne tukola ekikolwa, naye era neefuna olubuto.
era n'atabuka n'angamba omwana mufuniddeko lubuto ng'akyali muto biki n'ayomba nga era ayagala ndugyemu wabula ate nga nze ekyo nakimanyira kuba lwafuuka luyimba lwe. Omulubuto lwakula era omwana ne muzaala naye gye byakoma okgenda mu maaso gye yakoma okuba ng'ayonoonekera ddala. Phiphie nafiirwa omusajja takyandabawo takyanfaako. Nze gwolaba ng'omukyala ndi mukyala mukozi ne bwe ŋŋamba nti nina kyenjiyizza tusobole okuba nga abagaziwa idea zange tazigula. Nze gwolaba namugamba nteekewo mobile money ku busente bwange obw'omusaala bwenfuna obw'omu ddwaliro nteekemu omuntu atukolerere ka side business. Yaŋŋamba wasoma birala ate kyekikutwala mu mobile money ebyo n'abigaana. Bwe nayogera ka boutique n'aŋŋamba ebyo tabyagala. Bwe ntyo ne mugamba kale katuteekewo ka drug shop engeri gye tuli abasawo tuteekengamu eddagala tufune abaana bano ababa basomye tumuteekemu abeere ng'atunda eddagala. Ebyo nabyo yabigaana. Bwe ntyo nanyumizaako mukwano gwange n'aŋŋamba omusajja bw'aba ng'abigaanye bireke ekole ekyo kyayagala ekimusanyusa ate munnange buli kimu akikuwa ne famire yo tejjula agezaako kubanga akuwa kyonna kye weetaaga naye ng'era omukyala mba njagala ngaziye ku bungo. Naye bwe yabigaana saakaayana munnange ne mbyesonyiwa. Nze gwolaba talina kyatampa sente ne bw'omusaba mmeka n'omukubira essimu ne w'omugamba mmeka tagaana azikuwa naye omusajja atampa mukwano. Nze gwolaba olwamala okuzaala omwana asembayo yaŋŋamba nti ŋŋende mu ddwaliro bansala enseke. Ne mugamba lwaki baba bansala enseke ku baana babiri bokka at least twongereyo omwana omu. Omusajja yava mu mbeera. Nze nkozesa family planning naye ng'ate neebuuza n'okwebuuza lwaki ngikozesa kubanga tayagala kunkwatako ate nga ne lwaba akukutteko abanga akuyambye obuyambi. Nayogera naye ne mugamba nti omwana ono bw'aweza omwaka gumu n'ekitundu nve ku family tufuneyo omwana omulala. Awo n'atabuka. Munnange lw'ofunye akakisa n'ankubuuzaako mu nju weebaliza ddala Mukama kubanga ye yafuukira ddala ekitagambika. W'okola ensobi n'obaako akantu k'okoze yeekwasaako n'azimba n'amalako emyezi n'emyezi nga takunyega. Simanyi kiki mba nkolera musajja wange nze buli kimu nkikoze. Nagenda ne nnyonnyolamuuko sisita wange embeera nga bw'eyimiridde mu bufumbo ne mutegeeza buli kimu ne musaba mpa amagezi. Yaŋŋamba abasajja bwe batyo tebasangika olina amaka agago agalabika obulungi. Omusajja akuwa buli kimu kye weetaaga ddala kiki ekiba kikunobya naye ng'ate ekituufu kiri nti omukwano ogw'omutima sigufuna. Musajja yanzira tayagala kunkwatako ne bwe ngezaako okukola ki ne bwe nkola ki ne bwe neeyonja ntya ne bwe nkola ntya tayagala. Ngezezaako enfunda eziwera twogere tube ng'ensonga eno tugigonjoola. Munnange akalubye. Nalowoozaako okunoba ntambule ŋŋende naye ate ne nzijukira abaana bange ne ssente ze nateeka ku ttaka lino. Bwe naafuluma n'aleeta omulala n'addamu okufuna obudamu. Binsobedde banange nkole ki? Ate ekisinga okunnuma nti omusajja wange mwagala. Nina n'endowooza nti oba alinda abaana bano bakule anfulumye ye bw'ananfulumya n'akola ntya kubanga ekituufu kiri nti ku poloti tekuli wadde erinnya lyange. N'akola ntya nga nfulumizza ng'ate n'abaana bange abanzigyeko ate kiri nnuma nga nfulumizza ku myaka emikulu ddala nga sikyayinza wadde okubaako kye nneekolera nti nfune omwagalwa omulala. Abawuliriza abalungi nkole ntya? Binsobedde waka ne mu kibira. Omwami anfuukidde ekizibu. Si kugamba nti kwewaana banange naye tetuganye buli omu aba n'ensobi nga ayina waatatuukiridde. Naye ngezezaako okukola ebirungi 80 ku 100 naye omusajja tandabawo. Nze gwe mulaba njavula nga negayirira nkwateko omusajja yanzira. Nkole ntya abaagalwa abalungi? Oyo ye munnaffe banange bw'atyo bw'alaajanira mu bufumbo bwe. Omuyimbi Misa Kisemakula yayimba n'agamba nti mulaba mayumba kunyirira gye muyite emirembe naye nga byebyo bangi bali mu magoloofa bangi bali mu matilibona naye nga bye babikidde eyo
temusobola kubimanya. Muteesetese abooluganda tulabe ng'ate tutaasa munnaffe ono kiki kyennyini kyaba akolera bbaawe. Naawe wandibanga oli eyo wabweru ng'oli mu mbeera y'emu mwana muwala ono gy'ayitamu naye nga tosobola kuvaayo bw'otyo okyogereko. Kirowoozeeko, kiteeseeko. Osanga mu kuteesa kuno onoobaako ky'ofunawo oba anaabaako ky'afunawo. Mbadde Phiphie gye okuba nga mbaweerezanga bulijjo atakuumira mpeera yongera okuba nga abankuumira. Temwerabira okusubscribinga, okulayikinga n'okutesa. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.